Laba Pastor Bujingo ne Maama ye bakaabye amaziga mayitirivu ku church nga bajjukira omwoyo gwa Richard yali driver wa Pastor Bujingo. Byonna binyumo biraddako mbikuleetedde maaso awo, ate Tamara Junior akoledde kitaawe live n'amwanukula mu bukambwe. Byonna mbikuleetedde maaso awo, naye nga wasuze otebasiweta gwe n'omulungi ampuliriza Ocean Media Call. Subscribe for more updates, like, share and comment. Towerabira okunyinga notification bell obenga notified lwetekawo video empya. Kati ku Pastor Bujingo nga anyumya emboozi butya gye yatandikira alufukuviridde ku ntono olunaku olwaliro olw'Essande mu church. Abantu banyoleddwa, abantu bakaabye amaziga, abantu bamusaasidde, abaana b'omugenzi Richard abaleese era agambye bafuuse baana b'okuva n'olunaku olwaleero, agenda kubalabirira, kubaddaabiriza, kufuuka kitaabwe, kagere kitaabwe ke yavudde mu nsi. Anyumiza nnyo nga Richard bw'abadde mukwano gwe. Kyenasembayo okuwulira amasasi ne gavuga, amasasi ne gavuga, amasasi ne gavuga. Bwe gaasirika ekirowoozo kye nali nnyina kuba nali mpulira nga nkyali mulamu kyakutwala Richard kujjanjabibwa. Era sinza kugamba nti nina kyenzijukira ku Richard mu ssaawa ezo oba neezaddako, kubanga bwe twatuuka mu ddwaliro Mukama yali yannyambye nga amagulu malamu tebaagakuba. Weewaawo twali tujjudde omusaayi, naye nga abasawo mbaagaza kimu kyokka. Naye bwe baalabanga emmotoka ekubiddwa amasasi mangi ne baŋŋamba kati va mu kitangaala, ne banzijja mu kitangaala ne bantwala mu casualty gye bajjanjabira Walyondoza theatre okusinziira bye nali mpulira. Naye nga mbabuuza omwana wange aliwa, ne baŋŋamba ajja kuba bulungi. Ndowooza nga baŋŋumya kirabika ng'embeera yembi. Dakiika nga 3 like 30 minutes ne bajja ne baŋŋamba nti agenze wano siri mulamu lwa nsonga ndala, ndi mulamu ku lwa Katonda. Atusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Bw'atyo Pastor agenze mu maaso n'alambulira ku nsonga za Pentagon Church. Manyi abantu bangi bava ku social media nga bagamba Pastor Bujingo ayagala kufa nga takoze ngoba nga tazimbye Pentagon Church, bujje sente abantu ze basonda, biki n'ebirala bingi nnyo. Agenze maaso n'alambulira ku nsonga za Pentagon Church era kambi kulagako katini ate tube nga tweyongerayo. Gere ku Richard si mugenzi, Richard mulamu maaso ga Mukama. Tubadde n'enteekateeka nga church, naye ekituufu kiri nti omutima gwange tegunnaba kutereera. Nga 28 titugenda kubaawo na lukuŋŋaana luna lwa kusoloza ssente za Pentagon. Pentagon tugireka tujja kugizimba. Tulizimba olulala. Nga 28 tetujja kuba na celebration yonna, tetujja kuba na anniversary ya kuweza myaka 13, tetujja kuba na fundraising. Katusooke tutereere emitima, tusooke tuwone mu mitima gyaffe. Bameka abagamba tujja muzimbira? Tetulina budde bungi, naye ate tetwagala kukola kintu ng'emitima gyaffe tegiteredde. So
wiiki eno yonna mbasaba beegayiridde. Bw'atyo Pastor Bujingo ne maama we bongedde ne bagenda mu maaso okubeera ng'ate balambulula ku bulamu bwa Richard. Boogedde ku bulamu bwa Richard, omukwano gwe babadde nagwo naye nga bamwagala, bamumanyi in and out, nga nabo abamanyi in and out. Abadde mukwano gwabwe nnyo ddala nga bw'okiwulira. Banyoleddwa, bakaabye amaziga era bagamba balina ekiwundu ekitagenda kubava ku mutima essaawa zino. Bwe batyo boogedde era nga bawulira ku katono tubaate nga tweyongerayo. Naye yanjagala nnyo nnyo nnyo. Ebintu by'owulira bye boogerayogera nti ngamba bye babeera boogera nga waliwo afudde bannange abaana biki, bano tibaliiko kweyama baana bange, tubeera ffenna. Ndi taata waabwe nabo bakimanyi. Maama waabwe mukwano gwange, lwakuba nti sitambula naye nzikiriza nti abadde anjagala nga Richard bwanjagala, kubanga omukazi bw'alemesa ne bw'oba yagala ekintu kiba kigaanye. Naye yabadde amujjukiza n'omujjukiza, ndowooza n'amugamba dduka pasita ayinza okuba agenda. So babadde mu mwoyo ogwo, babadde mwoyo gumu. So Richard emyaka nga 10 nga buli mwaka atujjukiza emirundi egiwera 5 nga mukyala wa kimugamba n'abaana nga akibagamba nange nga akiŋŋamba nti wonna we tugwira masasi bwe gaba mangi nja kufa naye afe naye nga nja kufa matono. Bwe gaba nga 10 awo nga aliko omwoyo ayogera naye agajja gatwala. Kyenasembayo okuwulira bw'atyo ne Kano Mwesigye abaddeyo nnyo mu kyaki ku lunaku olw'Essande nga basabira omwoyo gw'omugenzi Richard. Bw'atyo n'alabula oba n'ayongera okugumya abakkiriza, ate n'atakuma okwo n'alabula abakozesa akaseera kano okuyisaawo ebyo bye baagala nga bakwata kamera bazeetunuzaamu nga boogera eby'ensimattu bajja kubakwata. So mubeere beegendereza, wuliriza byeyogedde ate osobola okufunamu ekyokuyiga. Bw'otokozesa ne comment section otuwa endowooza yo. Buli muntu abeere mu layini ye, ebintu ebya security biina bannannyini byo. Naddala nga kino ekyabadde tulina abakugu ba poliisi aba crime intelligence katukibaleke. Naye bwe byokutandika okuweereza opiniyoni zo mu bantu, oyongera okwonoona obwongo bw'abantu, oyogera kusiga bukyayi. Please stop. Keep in your lane. Mbasabye busabisiragira. Nayanziza Pastor webale ku simatuka. We thank God for that. Katonda abeere nabo. Pandikirayo ebintu bino ku Richard. Ekisooka, Richard abadde mulokole omujjuvu. He has lived his life walking with God, walking with Christ. He's been truly born again. Administrator, mumpe Bible ya Richard. Bible ya Richard yebeera wano, oba ali ku lutalo oba ali wa Bible yebeera wano. Mumpe Bible ye. Abaana ba Richard bajje wano. Abaana bange. Bazze bameka. We only brought 2. Yes.
Abaana b'omugenzi Richard yabadde driver Pastor Bujingo musaba Mukama Katonda amusonyiwe byamusabako era n'omwoyo gwe agulamuze kisa. Baabano Pastor Bujingo yeeyamye okubeera ng'abalabirira abayisa nga abaana b'eddala era neeyongera okubeera ng'abagumiza ddala. Kankulageko katono ate tubeere nga tweyongerayo. Waliwo abalala okulu baddiringana buddiringanya. The third one is taller than her. The fourth one, the youngest is very young, 2 months old. Yeah, these are my daughters. And we've been staying together. And we shall stay together. We will nurture you in God and thank God that you are God-loving. God bless you. You can go back and take a seat. Maama waabwe ajja kubabuuzaako ku Sunday kyemanyi Bayibuli eno jimpe. Eno Bayibuli ya Richard emaze emyaka bw'aba agenze Somalia bw'aba agenze watwala ndala eno esigala wano. So this time we are taking it home. Richard abadde mulokole ddala namba emu. Namba bbiri abadde ayagala nnyo Katonda. Omuntu ayinza obuuza nti abalokole ddala baba tebaagala nnyo Katonda si byebimu. Waliyo abalokole naye nga Katonda si bamwagala. Beenoonyeza kuwona geyeena. Pastor Bujingo agenze maaso n'okunyonyola embeera ya driver we Richard era bw'atyo n'atwetola biki bye baanyumyanga bye baayogeranga bye yamusuubiza nti ogali bamusasi 10 n'ebirala byonna binyumo byewuliddeko mbikuleetedde maaso awo beera ng'ate wewulirako tweyongerere. Ayagala tubeere babiri motoka le bali nnumba lwonna era nga ngamba daddi agali b'amasasi 10 9 nja gatwala limu lyeriri kutta. Agamba gali beera masasi nga 10 ago matono ago nja gatwala gonna. Nembuuza Richard oyogera biki? Richard n'aŋŋamba nti Mukama yakuyamba n'akubika amaaso wandibadde n'amalala. Tomanyi kyoli, tomanyi kyogasa abavubuka, tomanyi kyogasa ggwanga, tomanyi kyogasa mu bwakabaka bwa Katonda. N'aŋŋamba Mukama yakuyamba tomanyi kyoli singa obikulirwako n'akatono bwe kati wandifunye amalala. Naye ekyo kyoli kyonna Sitaani ateeka okulumba ajja kwagala okutta. Naye nze wendi abaana abo boolaba nga ne bw'aba afunye liivu ye ku budde bwe ku ssaawa 10 ekinaana kyange 2 ge ga famire ku ssaawa 10 ekinaana kiba kyange. Abaana nga bakimanyi balina baddaddi aba naye engeri gye nnyina tayito ya pasita omwana bw'atannamusanga mpita daddi ampita pasita naye nga kiri okay era twava bulungi ewaka. Pastor Bujingo agenze maaso n'okunyonyola ensonga za driver we Richard emboozi ebigambo bye yayogera mu myaka nga 10 emabega kitegeeza abadde bawangalira eddala ebbanga ppanvu almost nga bafuukira ddala n'abaluganda nga beeyagala okufa nga yamanyi buli kimu wakitereka buli kimu each and everything. Kyannaku nnyo kyannaku ddala tusaba Katonda amugumye weeyongeze okubeera ng'obirabako tubeere nga tweyongerayo kutamala emirundi. Richard yabadde amanyi obuguwa bw'engatto zange bwe buli, yamanyi sando zange kuba ndi muntu wa sando, yamanyi stokisi zange, yamanyi engatto zange, yamanyi obutambaala buno bwonna bwe nkozesa. Richard nga yamanyi buli kintu. Richard nga yamanyi buli kintu.
Richard yaŋŋamba emyaka 10 egiyise nga tutandise batifale kati nga tutandise house of prayer kati gigenda kwera 13 naye yaŋŋamba emyaka 10 egiyise okusooka teyakiŋŋamba kubanga saalina na ntalo naye oluvannyuma yaŋŋamba naye omanyi ekintu ky'ositudde kinene nnyo 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 nti bwe kitaba ki bajja kutta naye ng'alina essaala ye nti bw'abanga agenze ku missoni z'eggwanga tebannumbanga ayagala lwe balinnumba tubeere babiri mu mmotoka nga nkisazaamu Junior atabukidde kitaawe emirundi amukoledde live mu bukambwe oluvannyuma lw'okumutabukira ku nsonga za Pastor Bujingo era Junior amugambye waati wewulireko ate tubeere nga tweyongerayo. Kakati daddy, wherever you are, I will not support Pastor Bujingo, period. Neither will I enter into that case. When you watch it, yes, Pastor Bujingo mukwano gwaffe. Me ku graduation yange yaliwo. Era mwagala nnyo njagala awone. That's all I can do. To wish him a quick recovery. Sina video gye nali nkoze. Nga ngamba nti tebamulumba. Mwena abadde banfollowinga. Me, I have been neutral. Kakati daddy. Gwe sigala ng'oyogera ku by'abatemu nze nzijamu. Ze mama wange yabiŋŋaana. My mother called me. Nangamba Julia, don't enter that case. Kwekisooka batemu sibamanyi. Ne gye bali bagala sikimanyi. Kati n'olwekyo. Let us disagree on principles. Nze sijja kufa. I will not die. Mwabayina amaanyi abatatya kufa. Mubidiscuss. General Tafire yavaayo. Minister Internal Affairs. Nambu naye tabitegeera. Kati nzaani abitegeera. General Tafire temwamuwulira. Nabuuza n'okubuuza mbu General Muhoozi yaani. Mu General Muhoozi akola mu police. Zino ntalo z'aba General. Let us who is who. Kati Junior nnyingiriramu waawo. General munno General omulala agambye General omulala yaani. General Tafire temwamuwulira. Yaga General Muhoozi yaani. Kati nga naye ndeeta omutwe gwange. Gwe audio ya General Tafire mpaka nakati njiddamu enjiri winding. Bamga General. Mune pastor bamukubye amasasi. Nabu General Tafire yabuuza General Muhoozi akola mu police. Namga yabadde offside. Bane ebintu ebimu mubireke. Mubirekere ababivunaanyizibwako. Ojja kufiira mu byotamanyi. Ofiire mu byotamanyi. Bajjeno basazeewo okulwanagana. Nze ndi ani tamaleewo abo. Nga General Tafire adda mu General Muhoozi. Who is who? Who is who? Saya abuuza General Gomuntu atukira obuuza gwe bu General Muhoozi yaani. Nabuuza oba akola mu police. Nenga ti General Muhoozi tweet ye yali nnungi kubanga General Muhoozi teyagamba ko nti omuntu oba ati waliwo eyase. Yateekayo condolence message. Tweet ya General Muhoozi yali clear. Teyagamba ko nti DF teyavaayo gamba oba kino. Ne just oli munnamawulire. Eyali abuuza General Tafire yamubuuza bubi. Kati General Tafire ye Minister wa Internal Affairs. Akubuuzizza General Muhoozi yaani kati nga nange nzija. Nti kati nange Junior nzize mbiyingiddemu abate siina kyemmanyi.
bankulimbi nze ndi mwana muto munnange nawe nkoma wamaaliwo ebintu by'otunulya ng'olaba byabanene. Mu bigambo bya Junior ayongedde okakasa ddala kituufu tatayadde amukubye amasasi. Naye njagala obeere nga wawulirirako kubanga birungi si birungi. Motoka yandisigaddewo naye all in all tunoonye omutemu naye ze siriiko. So n'olwekyo badeputy mazers Junior yali agala kubba byapa. Daddy yagambye atya munakwata eddaala neninyanzi beebyapa bye leba ne Junior mbonyebonye nali njagala bimuterekera. Naye Daddy sigo wayampadde ebyapa ebyo mbitereke ebyapa byo nalinnyako eddaala mbu nalinnye neba ne Daddy owaayiriza mbu nalinnye eddaala mbu nenzija mbu n'akaso mbu nzitema amaanyi mbu nzibe ebyapa nali njagala bikuterekera kati n'eriri ettaka lyo ly'otalimaamu nalyo njagala dditunda sigwe waŋŋamba mbu nno nti all your property is ours. Wange nze obwavu bunnume ng'ebyapa biri awo. Kati Daddy ne muzeeyi sente zikumalamu kati ebyo byonna abadde oyogera byaki? Kawaliwo omuzadde ebintu byayogera n'owulira obusungu nga bukutta. Kati ebyapa we nali njagala tunda liri ettaka wali agala era nkugambe nze ndi mulabufu nze ne Junior ndi mugezi kati ndabe ebyapa nga biri awo neme kubitunda nze era nali njagala kubibbayo nga ndaba ettaka talina kyalikozesa. Abazadde simu abatusomesa mbutubeere bakalaba ng'obwana bw'omusota. Mbu Junior yakwata eddaala n'awalampa ennyumba. Naye Daddy n'atawampayirizaamu ebyapa byo kale nali njagala kubibba naye saakwata kaso nakwata eddaala n'empita emabega. Ettaka lwaki libeerawo nga teririko kyebalikolerako ng'ate Junior omugezi wendi. Kyekirala Daddy kye yampayiriza bannange kwegamba mbonyebonye. Kyekirala kye yabanyumiza bwe bankyusiza mu ddwaliro Daddy yagambye mu ddwaliro balina okuba nga baatuwamu omwana omulala. Bannange Junior mbonyebonye bagambye owange bankyusiza mu ddwaliro. Famire yaffe ejjudde obubadi tujja kufiira mu bubadi. Owange Junior bankyusiza mu ddwaliro ne bamuwamu omwana omulala. Kyekirala yagambye ejjo yabadde anzise mbwe yajjayo Kristo naye baaba kyojje twabadde tuwedde. Baana mmwe wesirifa ndifa bukadde. Daddy yajjayo Kristo awo nanoonya wamma namugambye ekintu kimu nti naye pasita ekisaga ekimuli ku mukono teyanninze nakumalayo. Yazze Daddy nemugaa naye Daddy tuddeko muko obuntu ekisago kino ekiri ku mukono gwa pasita kweri sasi
nedda batemu nga bw'omumanyi sasi mwana gwa batemu gye bali najjayo emmundu nanoonyaawo wonna ne neekweka mu bimuli baana mmwe lwe saafudde josirifa nkugambye Kristo nze kati nange singa munsomako nti Junior naye bamukubya amasasi taatawe kumubuuza bintu byabatemu ebyo tayagala ogambe nti tayagala weebuuze kibuuzo ayagala okkirize bukkiriza ati abatemu bo bajja ne mugana naye dadi kituufu wamma pasita yagoba ku batemu ono omwana bamusasudde nenga wamma just wamma kwebuuza bibuuzo bannange lwesita lifa sirifa baana mmwe nabadde nfudde amasasi ejjo ate dadi nalowoozezza agenda mu mmotoka kunzigirayo evidence kwana yagenda wa pasita Bujingo ne muga dadi ekisago ky'omugongo kyo wakirabyeko tobuuza bya bisago wano mwana gwe kati abamafiya bakusindise yoyo mu mmotoka kasita nalabye nga ajjayo pisto ne neekweka mu bimuli yanoonyezaawo ngaloza ndi mu nnyumba era ne neemulula nempita mu kikomera bwe nti nengoye bweru neŋŋamba efu mponye kati emmotoka ye yasigaddeyo munda emmotoka yadde aleeta kabiri eti ajoki so bwe bityo we byatambudde naye nga ndi live ndi mulamu sina wadde ekisago nasimatosi era mmwe ba YouTuber abagenda okumubuuza ku madda mukkirize bukkiriza naye ke tukkiriza ate tunagaa so naye nga all in all Asana bwekita nnyongera okubaza byabala video yange to the end ne mulaba obulamu nga temubuskipinze mikwano ndi musimu simanyi nsimira ddala sokozesa comment section twendowooza kuva video gyetandikidde paka gyesembye nnyongera okujukiza nti ekyali ku Olochannel Media subscribe for more updates like share and comment twelabira okunyinga notification bell obenga notified brenteka video empya